Bwetwogera kati nga akatambi kavuddeyo nga Mwami Museveni ssente ezabbibwa mu bbanka enkulu ey'eggwanga ate zitwalibwa mu State House era nga ebimotoka bya bank birabiddwako nga biyingira amaka g'obwa President era nga bitwala ssente zino. Gwe mukwano gwange, muganda wange, oyinza okugamba nti ebintu ebimu just tubyogerako bwogezi ne bisigala awo, naye ebintu ebimu birina source ate abantu ababikola beebo abantu abatuli ku lusegere oba abaagala otambula batulowoozese nti bye bakola bye bituufu. Baganda bange, mikwano gyange, tulina okusaba nnyo okulaba nga tutereeza eggwanga lino kubanga abantu ab'olubatu bagenda kubba eggwanga balimalewo nga gwe munnansi oli eyo weetuddeko weebaseeko. Kozesa ky'olina, bwe guba mumwa gukozese, bw'eba ssimu gikozese. Nti nsobola okulaba kino ne nkwata akavidiyo ne nkateeka ku internet, baganda bange ne babaako kye bakoppako ne tutaba nga tutereeza ebintu bino. Ne buli we tunaddawo ne tutuula ne tusirika, bw'olaba ekitambula ekigenda mu maaso nga kikyamu n'okisirikira, mukwano gwange tugenda kakkana ng'eggwanga lyaffe kapuuti nga tetulinaamu kye tufunyeemu, so nga ate twandibadde bantu balungi abagezigezi abasobola okwerwanako. Bannange, bannayuganda, baganda bange, mikwano gyange, mbakoowoola nga ngatta eddoboozi lyaffe ffenna tubeere kimu, tuve mu kwerumaluma, tukozese eddoboozi limu, tukozese okwagala kumu. Eggwanga lyaffe lijja kubeera enjawulo era lijja kukyuka. Singa tuvaamu obukukuku bwe tubeeramu obw'okwerumaluma, obw'okwekubakuba, obw'okulwanyisa ffe ffennyini nga twerwana ffekka, kijja twanguyira okufuna obukulembeze bw'eggwanga era kijja twanguyira okuggyako abo abalowooza nti be basinga, be bali waggulu w'amateeka, Uganda yaabwe tebaliva we bali. Naye tubeere kimu. Baganda bange, kyennyinza okubagamba kubanga bo obubbi bususse mu ggwanga. Batugamba ssente simayanga zabbibwa ku tekinologi ate ebimotoka tubiraba biyingira State House. Kiswaza nnyo. Era bw'obanga olina omutwe ogukakata okukwata obulungi, Nazzikuno baakusiganga n'okusiga mu mbiri oba mu bigango n'ogenda n'okugukira ku mulimu. Kati ono mbagambye guno omwaka ngufundikira naye buli muntu alina obujulizi obulaga obuguze obutunzi ebikolobero byonna ebiri mu maloboozi mu biwandiiko bimpe mu kabokisi kange. Ngenda kuva ku musajja ono ku mwaka guno nga buli muganda yenna ekisigadde kweserawo kyolina kukola. Mutegedde omugavendo gwa yamuyigiriza ebyobuganda abiyigirizaani? Abaganda tebatuyigiriza bya Buganda. Tuzaalibwa tuli Baganda ne tuyigira ku bajjajjaffe, ku bakitaffe. Bwe tuba twagala okuweereza ne tugenda mu mbiri ne tuyigira ku mulimu nga tukola. Mukitegedde? Kankabaddiremu saagala omayinza muno butemuyinza okuba omwabulaidde nenze nkola kye bayita okuddamu okulambulula obutandule mbutegeera bulungi nnyo. Ekika ky'olugave Grace Semakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'olugave omutaka Grace Semakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Makindye Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'olugave. Bw'ati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe, Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka, okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga
ababadde bazimanyi kale n'olwekyo wano okujjawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki, n'asaba abazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka. Kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda wangi era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda. maama video ngikomye wano nduyita olunaku omwaka guweddeko oba video nyinzo gikomya wano mu ddakiika zino oba ziri mmeka zirya video ngikomye wano oba mwewandikire muko video ngikomye wano oba bana muwandika omukome video ngikomye wano ekome wano tugende tunadda ku lwokusatu video ngikomye wano oba Aisa nakishu isagala oseke video ngikomye wano tuveeko video ekome wano tugende ndoza video ne bwekoma wano kale ekome wano sebo Kisitu Marvin yagembo video ekome wano kanka bazanyire mukawulire mujja mwenoonyeza mweke nyini mukuba emiggo kale kanka bazanyire mukawulire bulungi nnyo mu bigambo bye kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Semakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave omutaka Grace Semakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bw'ati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekaleka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okujjawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki, n'asaba abazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka. Kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda ngezaako nayigira kuwoona omukulu. Omuddamula yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu. Abali okumpi n'omutaka edda mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi ky'ow'ekitiibwa Jones Kyazze agira n'ayitako wano n'abalala mwenna. Sikamaze kuba nyinza okunyiga n'empita mu ssimu ne mugwako mu ddiiro waali ne mutuga butuzi. Nyinza okuyita mu ssimu ne mugwa mu bulago ne mutugira waali awo. Mutuwononedde Obuganda mumanyi gye mwava mutwesibyeko buli kimu kyonoonye nze kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino. Kansooke ngende wano kasita nakulaba nga okola ekikolwa kino lindako.
kasita nakulaba ng'okola ekikolwa kino namanya nti tetulina we tugenda kudda. Vidiyo erirudda wayye mpemu eddakiika emu kasita namulaba ng'akola ekikolwa kino. Ya mukasa ekasanje gombola saba wali kukoto ebuddu ni muzukulu wa Maliko Lukabazi ni muzukulu wa Bakawonga ni muzukulu wa Chawajanga ni muzukulu wa Mayiga ni muzukulu wa Namugera Kaketo ebali mu buddu nedira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze mvubira kabaka engegeze n'ebyenyanja byalya mange wangabi muzukulu wa Nsamba Rwanda mwokota nzizo okulambula omulimu guno we twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 naye nga emituufu giri myaka 10 kubawule twatandika ku nyumba eno muzibu azaala Mpanga nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu kabaka be yankwasa era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda kulambula ng'omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo. Mu Luganda olw'ekiyita mu lujja teri muntu agenda ku malaalo gatali geewaabwe n'atandika okulimako wadde okwogererako ebigambo byonna eri abo abaawummula nga babagambye nti ye Obuganda yabuyigira ku jjajjaffe Ndugwa n'Oluganda yayigira ku Ndugwa. Bw'atyo yagenda mu masiro g'abassekabaka abaawummuzi kwe Kasubi n'ayimirira ne yeesimba Bwantoogo n'alanyiza mu masiro era nga alanyiza ddala n'obubone obulaga okulanya ng'okulanya kuno olanyiza mu maaso ga Mukamaawo ebikonde bino ebibiri nga byetunuliganye ku mukono ogulya n'ogutalya. Ssebo Wasanya Kawu Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda tebabiranyiza ku buwummulizo bw'abassekabaka, babiranyiza mu maaso ga kabaka ali ku Namulondo eyakwasa Ddamula kati gwe kirabika ali oweereza mizimu mikadde. Ekyo kyonna kikulaga bulazi nti n'abakusomesa baakutomeza. Obubonero buno bubiri ng'olanya obanga weewera tobwewerera bassekabaka abaawummula obuweera mu maaso ga Mukamawo kabaka ali ku Namulondo ne kati wakozesa obubonero obubiri obw'omukono ogulya n'ogutalya n'otandika okuwera. Kiraga kabaka weddemu. Abanansasula ezange ez'okujja Abanyarwanda mu Buganda n'okubalaga we bali muzangu yeeko nga sinnava mu nsi muno. Ebisigadde tujja genda mujja tegeera ensi bw'etambula. Nabagamba ekiwolo kikwasa ngalo bugubugu si muliro. Lwaki Buganda bagidibaze baani abagiri mugitegedde bulungi nnyo. Ebirala bijja kujja eyo kanzireyo mu akayivu yange eno gye mujja otegerera ebirala mpola mpola. Gye mujja otegerera mu akayivu yange eno mpola mpola gye mujja otegeera. Wetwogerera essaawa zino omwami ono y'omu ali mu nteekateeka egamba nti ekiba kibe oba ekijja kijje ye tava Mmengo, kubanga buli muntu yenna agezezzaako okutuukibwako nga yeebuuzibwako omwami ono afuna butya bw'afuna amawulire okutiisatiisa abasajja Abaganda badde basigaddewo. Nga bwe nabategeeza wiiki ewedde nti jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Kaira Gajuule ali mu kutiisibwatiisibwa n'okunoonyezebwa ng'omukulu ono akikola n'abala abataka abanoonyezebwa era nga bayiganyizibwa mayiga ng'asuubira nti abasajja bano
bye bali mu kuwa Kabaka amagezi olwokuba nti abasinga obungi baali ababulookinga nga tebasobola kufuna access ku ye kati ali mu kubatulugunya era ne bategeeza nti abantu bonna abadde balina obusobozi okubeera bakatikirwa Buganda basinga obungi baatisibwa kiisibwa abamu ne batuuka n'okulusula mwaka wa mwami ono nakati we twogera ali mu nteekateeka etiisatiisa n'okukola buli kimu ekisoboka kubanga emirimu egyamu egimu teginnagguka gamba ng'okuwaayo olubiri ewali Yosereti Baabulwa gattako akayanja gattako obuterekero bw'Abassekabaka wali mu Masire Kasubi tannabiwaayo n'amataka g'embuga agasinga obungi kati kwe kupapa kwa walimu essaawa zino naye Mayiga nkugamba ekigambo kimu wandizze Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse kubanga Obuganda si bwajjajjaawo nyongera okutegeeza nti ffe abaazaalibwa mu Buganda era nga tuli Baganda abataliko wadde nti tubuuzibwako Obuganda mwoyo Obuganda bulombolombo na nnono watu tebatusomesa busomese tuzaalibwa nabo gwabakusomesa ne bakusomesa n'Oluganda tulaba muttu nga weeye amanda muzabakadde ebisigadde obungi ojja bisanga nga si byangu mu nteekateeka namutayika omwami ono gy'alina ayagala kulaba ng'enteekateeka y'eri enkadde gye bajje batambulirako omanyi enkola y'abaana Abanyarwanda balinga buno obumese busite bbo ne buva e Japan bujjira mu bufiriigi kakulya kakufuuyirira olime okutegeera nti kali mu kkulya wetwogerera essaawa zino ekikkoowe kino kyemulaba n'akasiriikiriro akaliwo kalwanya eminya akasiriikiriro kano n'ekikkoowe kiriwo kirwanya eminya kyova olaba nze sisirisa mu lunyago lwange lwakujja ku exposinga musajja ono mu ntuula ze batuulamu ne mukama we Yose Munyarwanda munne bagamba nti muzzukulu wa Gayira Gajuule Kyagulanyi Ssentamu atuula Magere n'Ekamwokya ssaako n'Ekavule ne mukama we Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bayimiridde mu nteekateeka zaabwe ez'Abanyarwanda ez'okufuga eggwanga na Bukimba kitwale enteekateeka zaabwe ez'okubatta zikyagenda mu maaso y'ensonga lwaki olaba ti ennaku zino yeeyisanga eggala essajja takyava ku mikolo tava mu mawulire nga bw'akola enteekateeka ze era bwe twogerera omwami ono mu meeting ze yalimu bwe yategeeza Abaganda enkwezenge n'abo abayita Abaganda mannya oba Baganda mannya abali mu diaspora oba mu nsi z'amagulu meeru n'abategeezaako nti tulina ebituziyiza bibiri okuli gwayita nno mumpuliriza bulungi nnyo okuli nno gwayita Ronald tamuyita na Ssaabasajja Kabaka oba mukama wange nno gwayita Ronald ne Kyagulanyi nti bayimiriza enteeka zaabwe zonna naye balina okuba nga bavuddewo era gwasinga ennyo okwagala aveewo ye muzzukulu wa Gayira Gajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja tegunnatuuka bino byonna bye mwalabi byabaddewo omwami ono abinamu omukono era agenda akuba amasimu mu nkwezengeze ezimu ezirina amannya abayita Abaganda amannya ng'abategeeza nti ku kizigo ensolo kweri bagende mu maaso okukola enkwezengeze abo naye ffe tetulina buzibu ekiwolo kikwasa ngalo era ne nkugamba nti amazzi wattu gakulukita gye gaali gakulukutudde naye munaagamba nti mwagala kujja abantu abo babiri mumalabya mu bulago olw'ensonga ate ejja kuvaayo abazibu ennyo nga tebaagala kumanya n'okusinga ne mwagala okutta wattu wasaanya kalo Charles Peter Mayiga bwe bakuwaana okudduka ne toyita wammwe oba toyitawo opangisa kyoyagaliza muka kitawulo kitta nnyoko nsibambye edibya mutere nandikugambye nti Obuganda engeri gye bakusomesa obusomese n'Oluganda nga bwe tukutegedde wandibadde otambula bulungi nnyo nga Magujja esanyukidde mukama we bwetenga omukira n'okwata obuntu bunoova mu Bulange Mmengo n'oddewo Mmengo obudde bukyali kubanga yakwawula esiridde wetwogerera Abaganda bakutegedde Obuganda obutunze naye jjukira ettaka lya Buganda terisituka teritambula bamagulu meeru baalyereegamu era baalemwa njagala okukujjukiza obuvumu Ssekabaka Muteesa bwe yalimu okulya endagaano ng'ensi y'abajjajja bagitwala tolowooza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gyatudde essaawa zino takulaba akulaba wabula alina ekigambo kimu kyakoza kiri ekigambo kimu kiri kirabo ekiti akugaa nti buli kimu kirina obudde yinyongombo ejaga buli kimu kirina ki buli kimu kirina obudde era wattu n'akugamba nti mumuleke buli kimu akikole bw'anaakoowa anaatugamba olw'ensonga ye kati mwenna abamanyi bulungi nnyo talina kuba mwanjulira kubanga mwenna abamanyi
wali obaddekaawo n'okola effujjo mu bufumbo bwo naye nga Nakabuto zaakusiriikiridde nga ne buli kyoyagala kyonna kikuwa nga bw'okyagala bw'oba olimu akatoola otuuka ne wekuba mu mutima n'obuuza owange Nakabutozi nkoza ebikolobero bingi naye kiki nga tokyuka tonyiga tolina kyokola kati abasajja abasinga beebuuza naye ateebuuza n'agenda mu maaso n'okukola ebikolobero wattu Nakabutozi atuuka ekiseera n'agamba twawule entamu era ogenda okulanga Nakabutozi akutte akatandaala akake akatadde mu kisenge ky'abaana ab'obuwala nga gyabuyiwa olwo ng'otegeera nti yakwawula esiridde eyo embeera yatuukawo dda lwakuba nti munnange mwabaaka bano mulemerako mulinga amasanda ga ffene tegaawukana na kambe na mimwa n'angalo era otera amafuta gejjako kati yembeera gye mututaddemu naye njagala kugamba muganda wange ye nkuyita muganda enkuyita ntya ngera kutegeeza ekigambo kimu Linda Kigwe wattu afumita mboobo n'ekita ekitava ku kisenge njero kifuka Wankindo mu byonna byoyagala wandibadde olekuliranga obudde bukyali amaanyi g'olina n'ekitiibwa kiri mu yafeesi eyo so si ggwe nga ggwe olunaku lw'onoova emmayinga awo lw'ojja otutegeera nti wattu wali tolina ky'olina mukama wo yenna nnyini buli kimu nkiddamu olunaku lw'onoofubutuka mu ofiisi awo obanga ovuddemu nga nabwe gisimufungize lw'onootegeera nti olina ky'oli ate obubonero bungi obukulaze nti olina okuva ewantu awo wabula onoolema kuba sabbiiti ewedde mu nkuba bikokyo eyatonnya nagikunnyonnyola ebikolwa ebikoleddwa ku Buganda n'okwagala okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi w'okubiri n'entuula z'otuulamu okusala entotto zonna okumusaanyaawo ze zimu z'entotto Museveni kennyini ono mukama we ze yatuulamu ne mukama we Obote n'omugenzi Idi Amin Dada ne basalawo okulumba olubiri ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano 1966 empewo n'enkuba bikokyo bwetyo yatokomoka naye kyeweerabidde